Josephine Namyalo y'omu ku balunzi abaafuna ente z'amaleeto mu nkola ya bonna bagaggawale alambuddwa abakungu b'ekitongole kya NADS n'abasirikale ba UPDF abavunaanyizibwa ku nteekateeka eno. Namyalo ategeezezza nga bw'agezezzaako kyonna ekisoboka okulabirira ente naye ebiseera ebisinga zirwala ne zimuwa amata ga luzunzo. Nagireeta n'erwala omusujja oba obutamanyiire kaakati n'ezaala olwasooka amata era ne gatoniwa kuba yajja neggwaku ne gatoniwa kati era omwana wange naŋŋumya nti nezaala ogwokubiri ejja kufuna. Wabula omukyalo ono musanyufu nti asobola okufunamu obusa bwe yeeyambisa okugimusa ennimiro ze n'amata amatonotono kwe yeenywera. Ng'oggyeko abalunzi balambudde n'abalimi okuli ab'ennaanansi nga Emmanuel Kiggundu eyeesunga okufuna mu bikolo by'ennaanansi 1400 ezaamuweebwa newankubadde ng'alina okusoomoozebwa kw'ebigimusa eby'obuseere by'alina okweyambisa olw'ettaka ekkalu. Nsuubira nti akakolo waakiri akanaanansi ejja kufulumira ku nusu 1,000 era nsuubira ng'ekitono ennyo nja kufunawo miliyoni 10. Ebigimusa beeyi ebeera ya waggulu, ekyokubiri lukozesa NPK ne bayoleya. Akulira ebyobulimi e Masaka Fred Kabango akubirizza abalimi n'abalunzi okufaayo okulabirira obulungi pulojekiti za NADS. Ate akulira enteekateeka ya NADS mu bitundu ebyo Alice Nyanzi atubuulidde ebituukiddwako mu nteekateeka ey'akakolwako. We have so far distributed 12,428 dairy heifers to 12,428 households. We have distributed 3,412 beef cattle. Also supported 34,800 cattle semen doses.